Luno lukwe lwakutta dokita Kamwami Kaguta Museveni nti n'enteekateeka ze tuziraba tuzigoberera ate era tuli bamalirivu zirwanyisa ez'okutta Dr. Kizza Besigye ng'akozesa General Court Martial kuba tuzibagambye y'enteekateeka ye tewali kirala. Bannakibiina kya People's Front for Freedom baweze okusaanyaawo kooti z'amagye. Omwaka guno tulangirira nti omwaka guno General Court Martial erina okuvaawo erina okuggalibwawo era tulina ogisaanyaawo. Eno ye Magala TV. Biri byali biwero tuli mu 2025 2026 tujja wabulayo emyezi 10 n'ennaku wabula ennaku 306 mu meka mu 68 kitegeeza nti guno omwaka njagala mugutunire nga opportunity. Bwe baali batuyigiriza baatugambanga nti chance is an accident that finds a prepared mind. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayanjudde enteekateeka z'ekibiina mu mwaka guno. Ago n'amalala ge tukuletedde mu mawulire gaffe agatalinda ku Magala TV. Tulokkalire. Eno ye Magala TV. Ng'ebulambale okutuuka mu kalulu ka 2026 ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bitandise okweteekateeka butya bwe bayinza okuwangulamu Pulezidenti Museveni mu kalulu ka 2026. Kyensuubira obulungi nti ekibiina kikola butaweera okulaba nga kyetegereza buli candidate azze n'oku-appreciatinga amaanyi ge mu bantu. Buli agenda okufuna kaadi agenda kwasesingibwa okusinziira ku maanyi ge mu bantu gye gali. Bw'abanga bakusanze nga mu bantu toliiyo era kaadi tojja gifuna. Ne bw'onoobanga ogifunye mu mbeera yonna gy'onooba osazeemu okugifuna era kibeera kushuwa ddiru nti tojja kusobola kuwangula kalulu. Olwaleero ekibiina kiri ku ludda oluwabuzi ki National Unity Platform kyanjudde enteekateeka zaakyo ez'omwaka guno. Kaguno mukulu nnyo kuba bokkiriza Museveni okubafuga emyaka emirala 5 already gibadde emyaka 4 naye damage Museveni gyatukozeeko mu myaka gino gyokka eyinza otutwala emyaka emirala 10 nga tumaze omuggyako emyaka emirala 10 okutereeza. Kyagulanyi Ssentamu agamba nti bakukozesa omwaka guno okweteekateeka kibayambeko okutuuka mu kalulu ka 2026 nga bayisa mukka mu kisero. Twandigenze maaso nga tubyogerako ebyo byonna byonna naye bwe guli mwaka mpya njagadde ejjaso bakubira tooki mu kizibu naye ate tooki esinga tugikube mu solution yaki yakuggyako Museveni yakuggyako bano ababbi. Tosobola kugamba nti Museveni atereezeemu. Waliwo omuganda waffe gwe naadde ndaba ku TikTok yagambye sitaani talokoka. So tosobola kugamba nti Museveni alokoke akyuseemu. No, bo eno bagirabanga property yaabwe batulabanga kyabugagga kyabwe ye ne famire ye. So baganda bange obuyinza kyekintu ekisinga obukulu. Mwetaaga okufuna obuyinza okutereeza embeera zammwe. Olunaku lwaleero nga tutandika omwaka njagala okubasaba munoonye obuyinza ku buli levo yonna kubanga obuyinza buva mu bantu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira ku kitabo ky'ekibiina Makerere Kavule asabye bannayuganda bonna okwetaba mu nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda omuli okwewandiisa kibasobozese okwetaba mu kalulu ka 2026. Simbewo ate naddala mu abavubuka nga 2 tukimanyi nti waliwo okwewandiisa. Mugende mwewandiise mubeere balonzi. Temukoma kwewandiisa wabula mu byenyigiremu mutwale obuvunaanyizibwa obwo mutukulembere in that angle. Njagala obakunga bannayuganda mwenna mmwe abali wano n'abatali wano mwesimbewo. Ate bw'olaba nga olina w'olabye ng'omukulembeze waawo ali corrupt oba takola bye twagala nga bannayuganda oba takiikirira muntu mutwalire. Kyagulanyi Ssentamu agamba nti kikyamu nnyo omukulembeze w'eggwanga okukyama ebitongole ebikuuma ddembe ku nsonga gye balagidde obutaddamu kuwa muntu yenna kakalu ka poliisi. Kyagamba nti kino kikontana n'amateeka.
Museveni's take on police bond. Museveni ordering the scrapping of police bond, even when it's in the constitution. That continues to show you the kind of dictator that we're dealing with. And the older he grows, the more his faculties drop. He cannot even pretend anymore. To imagine that he can single-handedly change the constitution from the comfort of his bed, he needs treatment. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira ku kitabo ky'ekibiina e Makerere Kavule asabye bannakibiina okwaniriza bonna abasibe abaasibibwa nga kw'otadde Ssaanya newankubadde nga yawusibwa abalyake. Naye era Olivia Lutayo oli mukazi nnyo kubanga olwavaayo n'abiwakanya. Mwalaba kye baakola muganda waffe Ssaanya, ne bamukozesa okwogera okukonjera buli kimu, naye amazima bwe gali mpiso. Namulabye muganda waffe Ssaanya, era njagala okusinziira wano okubasaba, njagala okuwa obubaka bwa mirundi ebiri. Njagala okusooka okuwa Comrade Ssaanya message yonna gy'oli, nkakasa obubaka bujja mutuukako ti munnange ffe tetuli balabe bo, ffe tuli baganda bo, ate tu understand nga tutegeera embeera gy'oyiseemu. Bye twakugamba mu ntandikwa bye tukugamba kati tetuli balabe bo, era wojjira gye tuli ffe munnange tukwaniriza nga muganda waffe. Bw'obanga oli kwalaali, njagala okuweereza obubaka bafuuti soja mwenna. Nalabye nga Ssaanya agamba ntyayo ku kitebe bafuuti soja bangamba bajja kunsalaasala. Bambi temumusalaasala. Njagala mu understanding tinga abasiraamu bwe bagamba nti imaani ziba ne levels. Kati oyinza okuba nga gwe level yo muwa nga imaani yo eri kaali okusinga eya Ssaanya. Tomunyiigira kuba yesi imaani kaali, wabula mukwateko naye anywere. So Ssaanya bw'aba abatuukiridde mumwanirize ng'owooluganda era mumugulirewo emiryango gyammwe, naye temusooka kugulawo gwa mu kisenge. Musooke mugulewo egy'omu ddiiro, mumwanirize, mumubudaabude kuba akyetaaga. Bali tebamwagala, bamaze omufunamu kye baagala. Stephen Sekamatte, Magala TV, agatalinda kwemu. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Amawulire agavaayo amalungi nti yes, Law Council road blocker gye yali etaddewo emisanvu egijjeewo, kati ate katugende ku feeza eddako, kubanga tumanyi tekinnaggwa. Naye bwebanga emisanvu egijjeewo lyebale, kati ekiddako tugenda kukibabuulira. Martha Karua ayingiddewo mu Uganda n'ekibinja, era agenda kutuuza press conference essaawa yonna nga komanda owa legal team abategeeza ekiddako, nga tuli wamu ffenna. Twagala okugamba Electoral Commission nti ensonga za okuwandiisa PFF ezikandaaliriza. Twatwalayo empapula zaffe era etteeka mu kawaayiro namba 7 aka Political Parties and Organizations Act 2005 kagamba nti Electoral Commission ya ddembe okugenda okunoonyereza ku bye mubamuwadde era bo bituufu ne signature kale kituufu. Naye era subsection fe gamba nti balina bikola mwezi gumu era kasatu balo okuwaayo empapula ng'oli asaba okuwandiisa ekibiina babagamba nti bateeka notice mu gazeti oba ekirango ekigamba nti bw'obaayo omuntu yenna yeemulugunya ku biwandiiko bino katugeze signature eziweereddwayo oba empapula zonna akuleete mu buwandiike mu nnaku 14. Bw'oba taleese kwemulugunya osirikiranga ddala. Era Electoral Commission kitegeeza nti ennaku 3 singa ziggwako nga tewali yeemulugunyiza ebiyina okutuwa certificate. So twali badde tuyingidde 2025 nga ne certificate yaffe tugirina, naye olw'okuba bakyali Kamese tambula, simanya ntambula nga kinnawolovu, kati tukyali awo mu mbeera efaanana bwetyo. Katwagala okulaba
nti Electoral Commission omulimu ogwe gumaliriza obutasukka nga 31 January. Tubenga tugenda maaso n'enteekateeka zaffe nga bwe twazibagamba nti obutasukka by March tujja kuba tumaze enteekateeka ez'okuba nga galawo manyi bwe nagamba okugamba nti omulemirembe okuwa ekyumula emirembe FDC by March, then tugende maaso n'agenda empya. So twagala programu zaffe zitambule bukwakku, naye Electoral Commission ekyatulemesezaamu ekyatusikatizaamu. So please Electoral Commission mukole kyemuteekeddwa okukola, era tutegeeza ba RDC abayefunyiridde okutiisatiisa abantu baffe ddala mu bitundu eby'Ekiryandongo ne areas ezimu gye tufunye reports nti bagenda batiisatiisa abantu abasayininga ku mpapula zaffe, bajja bakwata, bajja kubakolako obulabe, bajja kukolako kino. Abantu baffe bagumu, era tubasaba mwongere okubeera abagumu. Buli gwe bakubira essimu gwe kakasa tewali kigenda kutuukako, ate buli gwe batiisiza tutuukirire amasimu gaffe mugalina tulabe ki ekyokukola. Sembayo twagala okukakasa eggwanga nti tuyingidde 2025 n'obumalirivu. Yoweri Kaguta Museveni yali ayagala kutta spirit y'abantu baffe ng'akutte komanda n'amuteeka eruzira, era n'abanga amuguddeko ebisango atusannyalaze. Tubeere awo nga twekubagiza. Tetuli mu kwekubagiza, tetusanyaladde,